Dabire mugana munabuddu gani nti mwebale kutuweereza Lil Pazo ye yaliko kati tugende n'ekyo naye abuuzizaako ku bestie we bamuyita Wibba Motors awo ewa Kiseka kale aba Joystar Fashions abasangwa ku Nakivubo ku Ham Shopping Grounds bebanteeka mu Dabuterevu ekikumba nokakasa obulungi ennyo nti atemba nekanekana bwenti buli kaseera bondaba ku Spark TV mu program Corner nembanga nnyumye bulungi ennyo bwenti okukasa bulungi nti ba Joystar Fashions mukyala Joyo gamba otya yangambye ali mu kuyingirawo ava bitala wa mayanja kutuusa gulira ate bipya so buli lunaku olwokuna n'olunaku olw'Mande babeera basumula stock omupya gwayagala akamu osobola okubatuukirira naawe ayagala ebyokusuubula nabo babikwasaganya ddala bulungi nnyo wali ku Joystar Fashions bali ku 0700795712 0700795712 ye Joystar Fashions mwana mulenzi Isma webale nnyo ssebo kunkwatangamuko kakasa nti ate ekintu kitambula bwe kiti kale tusembye n'okuwuliriza oluyimba lwa Nava Gray Frank Ntambi sebo tusooke tutandikiraawo nadde nkyaliwo Lil Pazo nga bwagezaako okuzuukuka ne Yanga Mulo bangambye oluyimba lubadde lubeebasizza naye tugenda tugenda kukuba nkudi tumaye tukubewo zambe ebyo byokuba abantu tebakyabiwulira Frank Ntambi ndiwuwo sebo kubira ddala walumbeza yatwebake tumaye tuli mukufiirwa atani afudde that is also music ngaze naza kunywa bia wange ngonziza mu ebyo Lil Pazo oyo naye sebo music tebakyabiwulira twabiyimba byonna tebawulira kati bino byoliko bye bawulira kati bateeremu enkudi obalabe olabe bwe basaasa kubagambe nti vimba yasuuza zina bwe yasuuze mu magulu twala wama Frank Ntambi nebe kankubuze ekibuzo Lil Pazo wawonerawo okutikkula sente abayimbi nga mutikkula nnyo okutikkula ezaaki sente za gavumenti nze wendi bampe ntikkule bakwetofaali bampe lwaki oyagala tatayagala sente agabanga namutikkula dda wamala dde okujjayo eriryo butereevu nazirya wammaye eryeswaga lyendaba bwe busungwa teyakubulirako tolina bizinesi gwe business sente zo zosasula layisensi negundi oziryako ddi olina tiini namba osasula omusolo kati gwe oziryako ddi ozizza ddi kati kyogamba gavumenti erina ozinziriza olina okugiryako kyekyegwanga tuneetaasa ze wenaalyako Young Mulo ze wenaalyako nenzire waka tuddizeyo tuliyeko kuzotujjako sente zemulyako ne gavumenti nezimugabana ne national cake mujja gigabanira tujja girya mujja girya abatanga abasawo mpulira ate bo balajana bebamanyi ffe tulya nabo baliye abasawo balajana teryabawa abagundi teryabawa tujja kulya abayimbi lwaki ffe tulya fenna tubifiirwe byakwonoona olowooza si kibanda kubanga muyimbi gwe tofaayo ffenna tubifiirwe buli ewamaaso bola okuja kulawanya ku ddo wa trafiki totwala muntu mu kooti munnouganda wemamauganda eteredde lekerawo wamu okwagala okulyako nga ggwe kale Frank Ntambi the floor is yours. Yes, ekisookera ddala music tulina okumanya music kyeki music yandibadde nga organized sound yes alimu vocals ez'enjawulo ezirimu harmonies ennungi esobola okuevokinga memories z'omuntu naye music mu kumuwuliriza naye ali subjective kwa one ani amuwuliriza kyokubiri ali mu mood ki ekyokusatu ali mu myaka ki okitegeera so buli artist kimukakatako okumanya oluyimba lwayimba lugenda eri baani kuva ku myaka kuva ku kikula kuva ku neeyisa yaabwe bawangaalira luddawa watyo wayawukanira era buli muyimbi kizibu nnyo omuyimbi okugambamu no audience yonna yiye because abantu abo they are built different balowooza very different okitegeera music buli luvannyuma lwa myaka 5 akyuka agenda yeeyoza
you understand abaliwo myaka gyenkaaga bali Lupazo music wabasebadduka Lil Pazo yaliwo mjenkaaga tewaliwo nekati yatabukira ddala alubunkudiyo kali abyalowoozaako buli kaseera akali akadonga akamu ba Eri Wamala bagenda okujja ne bamukyusa Bongole ne bamukyusa tuyingira mu 90s baragadi ne bajja ba Menton Sama Menton Kruno okitegeera ne bamukyusa tugenda mu early 2000s ba Jose Bebe Cool Bobby Wine generation eyo ba Juliana Irene tutwala tugende tuyingira mu 2010s ba Young Mulu babano bazze ba Eddie Kenzo bazze agenda akolaki agenda akyuka nawo 2024 tulina ba Hozambe obo kitegeera ekisooka nti no society enyinyi nayo behaviors zaayo zikyuka because bali exposed ku cultures ezenjawulo bakibaita cultural diversity so nze ng'omuntu analyst asobola okukuleetera here and here I believe buli muyimbi alina audience gyakola ki gyatagetinze ennyimba zetuwulira essaawa zino eziwulikikanga ez'obuwemu ziwulikika olw'ensonga ey'ennono yaffe abali wano okitegeera nti oli wakuba oluyimba olinaga aluwemula abali ku nnono but omuntu ali exposed ku cultures ezenjawulo that is very normal naye kati yasuze mu magulu yes buli omu akimanyi osobola okusula mu magulu n'omuntu omukulu ali above 18 asula mu magulu naye lwaki okitubuulira badde nja kujja ewuwo kwama mukulu ogamanyi ge wali oyogera ku lwaki oba okitubuulira amagulu agamba wano ng'oli mu ndongo nga yasuze azina bwe yasuze mu magulu tagamba mbu magulu gali ge weebereseemu agamba nga amagulu bw'ogakyusakyusa music is art. Yes, Shafik society yaffe yo yennyini mpemu society kubanga lwaki gwe amagulu no gayimba golowooza malala lwaki gana amagulu gayimba ndi muwemu olwo mbafuse kayima oyima nnyo wende erinnya lyeraga kati nze ne bwenkonako kikoone toba togenda ogirirawo olwomba mpemuse omwana olugamba nti yasuze azina olwedda aba akwekonyeko nti mwami kayima beeramu abanga akonereragwe anti kati mba nkitegedde naye tokintegeeza nti nasuze mu magulu okitegeera agamba eri mu kiraabu kati nze Franco oba ontuuse ne bwembaayo wenjagalira ddala ebyonoonese byoyagala ffenna tubifiirwe naani ofiirwa naani Lil Pazo ofiirwa naani mwana Uganda tetaga tugitereze tugiwa buyira eggwanga lyafa society yaffe ebaddala katuulize Frankata society yaffe yo yennyini nayo emaiguni zaayo zikyuse behaviors zaayo nti basobola okuinterpretinga ekintu obwabwe ate ne bakipromotingira awo oba okitegeera kakati abayimbi nabo basaasira ekisookera ddala singa afuna akatiba ke n'akuba oluyimba abantu ne balwagala agenda kweri kyebagamba nti never change a winning team oba a winning formula kati saawa zino kizibu nnyo okukyusa omusajja ono Lil Pazo akubira oluyimba nga nninga omulogi olwa Nava Gray tuwulidde kubanga luno lumukoledde oba okitegeera Lil Pazo Nava Gray ninga omulogi takunyumira but on the other hand Nava Gray naye ng'omuntu music w'oyo era alina baakolera because otugenda ku mbaga kwanjula because ebitya corporate parties era music oyo ajja kukuba kyenagambye luli nti no buli music akubibwa alina waasavinga obulungi oluyimba lwa Lil Pazo enkudi genda mabala gekolole essaawa zino lwe luliko kyekuliko ninga omuloge kyegambye olukubidde luddawa buli luyimba lulina we lusavinga n'emyaka n'endowooza zaabwe ne behaviors zaabwe kiba kitegeeza abayimbi buli omu alina wasobola okubeera nga asavinga abadde bagamba nti olusobola dde okubira maama wo kituufu naye maybe si tageti ye ya an 18-year-old oba 22-year-old girl ali mu club silk pose yavaawo ali mu whichever club ayiri awo bagwalo targetingidde so naffe ba consumers ne ba analysts tulina okumanya music ono Lil Pazo gwakubye agenda wa tagenda buli wamu you understand music gwe bakuba ku lumbe si gwe bakuba mu church kakati ne Lil Pazo nze nga nze analyst I understand where he comes from the music alina wa serving essaawa zino yomu kwa most booked artists lwaki society kideyo ku society esiiwuze eyagala ebyo nze nyimbira bagwagwa bannange
so abagwaga be bakyasinza obungi bwe twogerera naffe tulina ensi yaffe gye tuwangaaliramu mwe mubeereeyo naffe kituufu tayimbye kubanga kakati era Franka nze nayimbye sipimika ne sipimika lukola ki lutambulira sente lulina audience yalwo ne Isaiah Katumwa ajja kulaga nti ajja tegeka Serena tayimba na kigambo na kimu jaziwe yekayika abagagga ne batuula ne basasula emitwalo 55 ne babiranga balaba buli muyimbi ali wano mu Uganda mu nyanja ogenda kusenako ogende abantu ilo bakadde na mumeka Adamu Botana Lil Pazo yetaga abantu 1200 13 14 mu Nkudi festival gwe kayima tagenda kwetaagayo ogenda kuida stabu wa Natoro akubira amataali obo kitegeera ate era kankuyambe type ya music eze kadongo kamu yaliwo bandi yaliwo raga wali kati tulinawo ne stupid music yaliko yakola sente kakati nze nkuba music kubayita longo tamu nze nkuba stupid music inti oluyimba nze sololeta oluyimba olwaire wano nga nyimba nyingi yeziteereddwa ne lutakwata nendukolera video nga lizewo emyezi 6 nemulukubanga olupyo bane lubakunyumira nga terubatamye nti oluyimba olutagwako wano wiiki nti sound yalwo that's why it is enkola yange ya music nze sikola nganze music nze nganze nti me the musician ngenda wali nenkuba producer nga Hanzi ali part of the song nga ye Hanzi nti nze nkole kyange kyokuyimba naye ate Hanzi alina omulimu gw'okuproducinga ebidongo ebyo bibeerenga binaasobola omuntu omuwoomera not kuwoomera nze kali mu kuyimba wabula akijja kunze naba kati akolera muntu oyo nze oluyimba lwa sipimika nalukola mwaka guwedde mwezi nga gwa 6 luhiitinze kati lwaki nti music wange gwekola sike kayimba ko kuwulirako nti no nti nakawuliddeko line kati kantamye nzolimba nange oyongera kulwagala music wala mutamu kyovola banandiyagadde ba musician bonna bakyuse badde kweyenkola tuberenga tokuba luyimba lwa wiiki 2 tokuba luye sound eyo nti fenga abayimbi tuwulirize bintu bitunyumira naye tuwe ba producer chance etekinga ekintu ekyaberenga naye owuninga ng'omuntu ulwakuba kale byajjamu nti abayimbi tebasasula ba producer kati nze nabakyenkola ne Hands we share the song tulusharinga bulungi ku online ne muoba 50% nentwala nange 50 nabanga producer afuna royalties nange nzifuna ntambirwa kimugamba abantu temuli copyright mu Uganda ngata abayimbi bafuna sente of course mwali naye nkwasaganya ye badde naffe nakirala yanga mu kankutereze tulowolereze nnyo ku betuweereza bagamba ki abawuliriza kikulu nnyo abawuliriza bagamba ki abawuliriza bagamba twagala Lil Pazo ehoyima promota kyava akwata essimu akubire ngendewa ehoyima ng'otwala ki Nkudi ne musabe miliyoni meka 5 mu wiiki 3 naguze emmotoka ya mutwalo gwa $1 mu Nkudi obukadde 36 kati gwe lwaki oyagala nnyimba ebiva mu ntu ye yannumya obwavu abaana bange ne balemwa n'okugenda ku ssomero leave people to be ku 7 noti 65 noti weereza endowooza yo nga mwana mulenzi Lil Pazo bw'abadde agamba ddala mutuufu nammwe abali eyo ebyo bye mwagala era n'awaadi kati zazze tulinawo best stupid song of the year bagenda gituwa best nonsense song of the year wanji tata bebe kulu aina kati nze aina best traditional song of the year yes hello okay bw'oba okubye essimu tukwegayiridde Vira TV yo oba gikendezeko volume tuleme kufuna feedback eyo solo kuliziganya obulungi ennyo era ne oba toyiseemu ku ssimu solo ogenda buterevu ku WhatsApp wanji Spark TV koli kona nange kayima hello okay osobola buterevu n'ogenda ku WhatsApp nowerekodinga ka video ka seconds nga 3 nokaweereza ku namba eyo 0700656500 hello wanje jendi sebo oli otya sebo sebo amannya go n'endowooza otyo n'ow'Enkudi ogirimu Enkudi ngenda gigendamu alhamdulillah tata ya rabbi weyagale tata webalire ddala tojjanga okwo
paka kuwulira bubi. What a kind of joker this? Inedda kyabaliko. Sokolindeko dio kusoko mujoko. Agambye ki? Agenda mu nkudi essaawa. Naffe gw'otulwisizza wano. Tugenda mu nkudi. Mmotoka mwonna etambula ezina. Etambula ekuba. Abantu bonna kye baliko. Gukwatayo omulala owulire. Okay. Soko tuweyo omuntu omulala omu. Spark TV Kodi, hello. Kaima. Yes, sebo tusanise okuwuliza amannya go n'endowoozayo munyumirwa ebyo. Wangi? Sebo. Ezo nyimba abavubuka bazaagala naye kati okutandika ku myaka 3 kugenda waggulu tasobola kusiba oluyimba myaka 28 wansi balwagala okusinza ebintu byebitegeeza naye ate lwate mulimu mesegi enungi sokuba nti olina nazaalawo olina maama olina taata. Okay, kale tweyanze nnyo tweyanzeke webale nnyo badda message delivered. Tubiyimba tebatuwa mirimo. Nze nnyina oluyimba lwa maama. Yanga mulo waliwo yayagambidde nti yakuba music agenda okuwangala webbanga. Bano abatuwagira labayonta. Osazeewo okuba ono. Bano abatuwagira bali bati. Akusangana gwa webale nnyo oyimba message oluyimba olulimu amakulu. N'omugamba kakati wabadde n'omukolo nga ocelebratingira maama wo birthday y'emyaka 7 nga tewampise. Otegedde tebatuwa mirimo baagala tuyimba amakulu bo beera tebatuwa mirimo kati bagikuwadde ku nkudi ekyo ngenda bukoma nsimbi kola ki kuzina nkudi gwe Lil Pazo sebo beera serious naawe ate fraka atalimbye tebatuwa mirimo naye abasiguze bajonga zetwava mu campaign nenkuba tukoye nengamba kenkubye tukoye kangenda kufuna emirimu nupu tebakuwa gundi era njagala okwebaza amaliriza kuba sipimika ne rubanga teruyina side njagala okwebaza bemupi banupu abampa ku mirimu abudala kiwanuko wenna kifuma maama namboze mukono abalala tebatuwanga munnange kankubulire kati kyali kwebyo tebatuwanga mirimo ngabo abatali mu struggle uliriza kati gwe ekyo kibozi nze natambula nabo tiyagasi namulya nengenda ensonda ku nsonda naye tewaliyo MP n'omu yali aŋŋambye nti badimani gajo mpozi nalina concert yange waliwo abanupu abajja ne bansupport era nze nange kayemba solo yansuubizizza tikiti waliwo abajja yaŋŋambye lunda bengenda kugula tikiti oba ne Hasani Kirumiraawo naye nkubuulira my bro nti system mwana mayufu abantu baagala okwedira ko abantu baagala tuyimbe ebyamakulu awo music industry we yagala tugivugire nino oluyimba baluyita nali musiro oba nali mugezi buli baana lwe bandibadde bawummula aba basomesa abali ku TV nali musiro oba nali mugezi ebigezo byannemesa okusoma nandibadde roya tewali ssomero mu Uganda yali linkubiddeyo kola oluyimba yaddokoyo bagala wasuzozi baita Kristo Panda empere nengamba Kristo Panda tangagga wala kutuva ku kyalo kye kimwe kalisizo Mr. Kaima nze nganze amanya gange nedabozi nze tumwebaza Steven kandi wano sinzide Kasanda district ndaba music wena kuzino ayononese mu kusinzira mu myaka jeda ejya 2012 awo 2012 yani music nga mulunyi nga ina message nawe wena kuzino wabuwemu bakwemura byokabyoka. Okay. Oyina yawereza video yebutere ku mutebagano kwa WhatsApp. Kati gomvuka kwogenda kwavu wala. Eje myaka gyo bwo bwuliriza ennyimba z'abamuzese badduko obwo bwavu. Togenda na kufuna muwala ali ku mulembe. Kati ngo muwala jeewo mulumu yongo muterakeze ennyimba. Agawala kana munko oli mulogo. Frank Antambi. Sebo. Lil Pazo. Yes. Agambye yakuba oluyimba olw'ebigezo. Tebapita. Teri somero wadde n'erimu mu Uganda lyali limuyise ajja kubeko mu baana ng'abalaga ebigezo ng'abalaga obutasoma nayimba ebigambo Lil Pazo olwaleero mulimu verses n'agamba nti ntabuse kanteekewo enkudi bamuyise atugambye enkyogenda ludda nateekamu verses zigamba
bingi bye nandikoze singa nasoma oba nandifuze bingi bye batuteseza nga tebituyamba ng'era tebitugasa obuzibu bwa nsonga ya bwino nandiwakanyiza okumenya owino kireeta ebbula ly'emirimu n'obwa nali musiru oba nali mugezi ebigezo byannemeza okusoma nenteekamu n'omwagalo w'abangi Bobi Wine waliwo layini gye njagaddemu nti batusomeseza bingi naye tebitugasa nenteekamu ne Bobi Wine teri ssomero lyali limpise ne limpayo emitwalo 2 naye nga lwe luyimba olwandibuuliridde abaana obwo akabi akali mu obutakola kati ate amasomero gali mu kuyita kati Frank kati bampita nyimba enkudi mumpe emirimu ngenda kujja ndisabulira abaana n'amagulu bagawanike katono nnyo liirako Young katono nnyo Frank njagala awo wennyini is this the way to go wano we tuba tutambulira music industry tugenda awo omuyimbi Palaso yategeka concert bali bagiyita Soma Kyaddondo yafuna abantu 17 17 wababala Frank yamusala kale Salongo Siraja ategese show wano nalu sajja ali myaka gyenkaaga ayimbidde bakadde banne baganje okitegeera so society yaffe nayo nanfuusi okitegeera society yaffe nanfuusi but ensi yamayuka muganda wange yerire sente wekudi era kyakola naye nga bannange ebyaddala gera maaso Frank I think the end justifies the means nze nga we nagambye buli muyimbi alina wasobola okujja abantu be ne bamulaba siyasaagala tulimbe eggwanga n'abayimba ebyamakulu essaawa zino balina audience yaabwe you can't convince me otherwise nti Julian asobola oteeka ekivulu ne kimusala essaawa zino oba kitegeera oba Irene Nambiri oba Navagulu oba Maurice Kirya oba Kenneth Mugabi basobola balina naye ekirala ekibi ekiri mu music wa Lil Pazo you have to be creative enough every after 3 months you have to create another ankudi then ekirungi ekiri ku music wa balala basipimika bani tasobola okubeerawo myaka 10 bakubye oluyimba ningo omulogena kati luchakola the same meaning naye ono muyimbi ye wabayi n'akatiba ke ng'asobola okufulumya ennyimba ezo buli myezi 3 let him be gravity omutujju wano myaka 10 akuba nnyimba zezimu yomu kubayimbi abasinga okujjuza ebisaawe you understand so buli muyimbi I believe asobola okuyitira mu lane ye gyalimu n'afuna ssente z'afunye abagizibo gye bali abanyumirwa music ali different genres eziri different ne message eri different okay nga sina bagenda wa Young Mulo waliwo no messages egambye nti Haji Shafik we bali kuweereza Patrick Walayi ngambira ku Wolunnabe agabe ku masannyalaze ge nanga agampeeko ombulize Young Mulo yabulirawa Young Mulo wali Lunabe yayiseeko dda let him shine munabuddu munange wevuye yaliko okay. Yep, the spark people, how are you kayimache chiriwo Lil Pazo wa gwande ya mwana we Masaka kakati ku nsonga eyo kituufu nnyo music we Uganda these days wabuwemu fena tukira for real wabuwemu ekyamazima wabuwemu naye ate tetubanenya nnyo kuba gwe mulembe gwe gutuvuga bwe gutyo enyimba zonna bazimbi ezirina amakulu okitegeera naye tebazaagala bannayuganda tunulire omwana ozambi ngoza artist anyamuwanika fefe nyini abantu faba wanika artist kacheza abakubye ennyimba olw'obuwemu ne luyitimuka mu ggwanga kitegeeza abantu lwe baagala amutogera baka kaki batayagala bannaye mukitegedde okay message delivered abantu ebagala awo wenyini Young Mulo ono Rashid Lubega ali awo ku Hotel Africana agambye nti Young Mulo gulewo ko tumulabeko naye nga yebale tune eya Sipimika Kyakabinyo okay tugende soke kuwuliri kudda moyo okay it's fine naye nga nze nga sinabagenda moyo mbadde njagala kulaga nti music nga bagambye buli omu amufunamu Frank Atambi nga bagambye buli omu amufunamu muteekeye mu bintu by'okuba nti Lil Pazo tali mu kuwemula wabula ali mu kukozesa art
nti nsobola okujja n'eŋŋamba kale nsobola okuba gosolo kitwala nti awemula naye nga ye akugambye nti ali mu creatinga ng'ayita somewhere nti kyefaanaanyiriza kati ate nti kaba kabonero akakulaga nti kale kati katukizeeyo si mu kuyimba kokka kitegeeza ebintu bingi nnyo ebimaayuuse si music yekka oba baboda oba taxi golowooza taxi we baatwaliranga ebibiri bakyabitwalirawo tewafuuka wakabiri wakasatu kaakati kitegeeza ti buli kintu kyonna kimaayuufu akalinga kabonero akalina okugenda abantu abakulira eggwanga lino oba abantu abatutwala ng'ole senti nno bano bayimbi bokka wabula abatwala ensi yonna okutwalira awamu ako kandibadde ng'akabonero akakulaga nti is this the people bemwandyagadde mumu si ffe tulina n'okubuuzibwa nti nno mulo tutambule n'ekyo oba tukireke nze ntambula nakyendaba kubanga enjala ennuma nino giyiya mu system ekyokukola era bwe ndaba nga Lil Pazo bw'abanga bawemulamu abamba ngenda kuwemula nange emambe ne gavumenti kyeyagala kati lwazaako lubeere bwe lutyo ate lwazaako uliriza era ekitu already kimubanja okutuwa oluyimba bwe lutyo kubanga kati bwatuwa olw'amakulu ate tugenda mulabirawo lw'amakulu tetugenda namuwuliriza lw'amakulu wogenda okuzzaako keera ku makya oyimbe ku gundi kuki nti gavumenti tukukoya olabe drone nayimbye enkodi yange olaba yanyega teryakunyega naye tukunyega ethically tukunyega ethically mwenga baani mwayogera ki abantu ne bawulira ngaffe abali abantu tebakyabawulira obubaka bugenda abatutwala ng'omanyi omudigido badereva ba gavumenti nga bagenda ku mirimu ku makya abakozi ateekamu essuna yasuza azina bwe yasuzeemu magulu n'agenda mu ofiisi ng'ali creative ng'ebintu byonna bisayininga passport anti bwe mulembe ako kabonero ke kali kegambye nti akakulaga nti ensi yamaayuuka nti bwe baba kati wekuba kwekyawa abantu beekyawa babulamu kukwata abantu ku bitogi naye nga beekyawa genda obagambe beekalakasa owulire omuggo n'embooko gavumenti yagala wali ssanyu ku Spark TV kwenyini kwoli koona ndi ne Frank Ntambi ku saidi eri Lil Pazo ow'enkudi wano enkudi etabuse ekutte wansi ne waggulu wano ku saidi wano nino wasipimika Young Mulo again of course nange Kayima Shafik mbeerawo our WhatsApp line it is 0700 656500 awo wetubeera tuyita weerezaako vidiyo yo ngeri mbumpipi mbufunze otwe n'endowooza yo ku mbeera eriwo but of course our lines are wide open for the calls mwabaagala okuyita direct calls nammwe tubaaniriza ddala bulungi nnyo okubuuzaako katono edikezo tasindika ssente nga togenzeeyo atakuwa naddala ng'olina hiiti nga nze atakuwa agaba balina hiiti bokka ŋŋamba kubanga akulira abayimbi kati akulira bisolo njagala okitegeera abayimbi ndi muyimbi nze nina nze nina hiiti ekuba buli wamu Lil Pazo mugambye awamu temugikuba enkudi nze waliwo mutakuba sipimika oba mukolo gwaki oba gwaki oba masanyu agambye nti enkudi tebagikuba buno Frank atugambye nti waliwo gyetagenda oba of course waliwo wetagenda naye katalina waatagenda nga ne mukyaki abantu bagizine mukyaki eri buliwa ne muzikiti yonna Lil Pazo beeramu omusajja leero ankubidde mukyaki yaawe bankubidde nze nno bamuyita wamala YouTube alinga omasoko obusa abayimbi nangamba obuyakatooke kiri bweruweero bungi agala tugende tukole remix y'enkudi yasuza azina bwe yasuze mu mwoyo ngene Yesu bwawulira omukiri bikyusinkole sente mwe mubuusa abayimbi nti tugenda abayimbi bali eyo wamaye bangi balinga nze nga balowooza nti bwokola hivi oba bwokola hasa n'okuba eŋŋoma nti edigenza ajja kukuyita akubire agambe muganda wazaalibwa ati njagala omutegeere Kenzo yawasa minisita mwana wa mbuga access zonna ali wali alabirirwa bulabirizi era bw'oba oyagala okulya ku ssente ya Kenzo olina kugonda kati patana togenda kugonda ekikumi tokiridde uliriza twakakana ne tugenda tumubba nemuzibba twamubba bubbi muyaye munnaffe era bwe yatugamba okusayinga bamubanja baali batuwaayo ka national cake tuliyeeko gavumenti nga twagitabukira mu covid munsi yaffe lukwe mwana nedda ebyo biveeko katono nnyo okay
abantu bonna balidde nga tolya walidde ki mu nsolo ngamba bwengenda nenkola bakuyita abantu nga Lil Pazo bemupinga bali ebibiri balye kubanga already tageti yaabwe kulya ffe tuzimbye ffe tetuzimbye tugizimba saaba wakawunga mu covid